in Uganda. But this is something that we would have just said, okay, election season in Uganda, and that's it. You know, every country will do the election and things like that. But what really... Breaking news, Maulide hasi malungi wali adumani wetwogirira sawa zineno abana Kenya wamu n'aba Sudani basazeewo kubeera nga bayingira hamu nsonga za General Moses Ali. Byonna mbikuleetedde ono omukyala agambye nti no Uganda kirabika mwe musaaga mu bitulekere tugenda kubeera nga tubayambako. Video njikuleetedde mu maaso awo ogenda kubanga ogyerabirako naye nga tetunagendayo. Video eno madde nsaba ogimpereka like gwatasobola okubeera nga ogiwaka like gisharinge etukire bonna banjagedde okumanya kweno information naddala bana Uganda abaagala enkyukakyuka. Kale katugenderewo mawulire geffe agalero olunaku olwaliro nga bwenkugambye abana Kenya abavuddeyo ne bagamba nti no bali ready okubeera nga bobayamba bana Uganda. Balabye nti abana Uganda mmwe kirabika muli kutya General Museveni ne baba ne bagamba nti no General Moses Ali w'emyaka 96 mumubalekere bagenda okumwekolerako. Mujukire bulungi tino Hajumani eri kumpi oba eri ku border ya Uganda ne South Sudan. N'aba South Sudan bagambye bannange ono omusajja byaddala tagenda kubeera nga asobola ku developing eggwanga lyammwe, ffe tugenda kubeera nga tubayamba. Nabo basazeewo okubeera nga bakola ki bayamba abana Uganda abali ku side eyo Hajumani. Awo wenyini njagala kumanya mu comment section olowooza omukulu ono anaasobola tugambe mu comment section nawe sokola bakatambe to cover so many things happening in the news and everything. So I will try my best to drop the gist the way I can. So let's go over to Uganda, right? We are touring the world with the news. Okay, so it seems like it is election season in Uganda, but this is something that we would have just said, okay, election season in Uganda, and that's it. You know, every country will do the election and things like that. But what really got my attention is the fact that they were talking about someone that was supposed to be contesting, but somehow the person is ill and he is not able to, you know, come and do the rightful things that he was supposed to do. But somehow, forcefully, they wanted to still get this person to win. Or, in fact, this story is not adding up. Uganda people, Uganda people, come and be dropping comments because I'm not understanding what I'm seeing. You know, so there's a video circulating, and I'm also going to post, you know, the screenshot right above my head here. You will see it, and the man looks old, and they said he's not well. There's no well person in Uganda. Why do we have to use somebody that? How, you know, if he's sitting in his car to do this, then is he going to be sitting in his hospital bed while he's attending to the people of his nation? I don't know exactly what position this person is supposed to be occupying, but I don't even care if he's a ward chairman, because whether you're a ward chairman, a local government chairman, or you are the governor of the state, or you're the president, whatever, you're there to serve the people. So if on a day like this you're not even able to walk, you're going to be in your bed doing the job, I don't understand. When are people going to wake up and know that if you're not fit, just go and relax? Go home and rest. There is no need. It's not by force that everybody must be a politician. When you see these kind of things, you just know that this type of people just wants to be politicians because of the money, because of what they are going to benefit, not because they are here to serve anybody. Because I don't understand how somebody that is not capable of even walking on election day, going around, they had to move closer to his vehicle and some kind of weird move that we were seeing. And I'm like, wait a minute. Isn't it clear that this person is not fit to do the job? So Ugandans, I really want to know what is going on. Like, we really want to know what is going on. Why is this person, and what ward in Uganda is this person representing? What state is this person representing? I'm like, it's not clear, because this person will most definitely not be able to represent you people if he's not able to. I don't care what anybody wants to say. There are lots of young people that are healthy, strong, mentally, physically, and otherwise, that can do the job. Why not give them opportunity for them to go for such election contest and win the election, when you rest assured that they will be able to go all out to do? Moses Sala ni miaka 96 baba teyasalako abadde minister ku mulembe gwa Amini linda ku kuva mu Amini nga minister paka guno minister anonyaki nejize zibeera waawo nga minister ne bamuvunalako ogw'obuyekera
n'amaana asenyibwa kati abadde mu gavumenti emyaka 4 mingi gatta kujirija mala mu gavumenti endala myaka ayingira enkaaga kitegeeza Moses Ali amaze obudde bwe bwonna ng'ali mu myaka nga 5 mu 5 ng'afuga obulamu bwe bwonna abadde mu system kati omuntu emyaka 86 naye nga obukulu obukwatidde emyaka 5 mu 5 oba mukulembeze mu binnyo okubanga tulina wadde omwana w'emyaka 4 asobola okuddira mu bigere agamba nti ono tumuleeta ddira ono mu bigere bwe tutuulira Moses Ali embeera gy'alimu ye true definition of omuwagizi wa movement nambeemu ng'onoonya omuwagizi wa movement watyo abeera ati Mzee Museveni yagamba nti nze n'osindika tategera naye nga sowanika omukono muwa yeyo gwe mbamuweereza bwe mba mpisaawo ebyange kati yoyo Moses Ali yennyini oba takyalina amaanyi oba talina kasaba muwe kisooka ekyokubiri mukadde kyakubiri omukadde n'oba wali w'amaanyi otya bukadde oba okaddiye amavivi gayiika buli kimu kiyiika ekituufu kati Moses Ali ku bugagga bwaliko yali badde awummula buwummuzi n'andinda lunaku lwakufa n'atandika kwetayiriza mu mirimu gye mu maaso ga Allah akyayagala kukolera family agikolere ki Moses Ali omusajja w'emyaka 97 abeerayo n'omwana w'emyaka 5 5 tutte wala 10 n'okumi n'omukaaga tabeera naye Moses Ali kubanga Moses Ali enzuka baako mu kuzaala mu myaka 6 tikati omwana w'omuto ayinza okuba alina emyaka 27 25 nkufuna kakati toyinza kuddira n'ogamba nti kati agikolera ki basomesezza abaana babaweeredde naye ne mu kitundu ajuma n'ennamba tolinayo muntu gw'oteesetese mu kulembeze ayinza kukwata bendera ya movement osobola ogamba naye amazima nkooye kampa n'omwana oyo mukwate woba tolina mukulembeze gw'oteeseteese ensi esembayo okuba embi n'embeera y'eggwanga esembayo okuba embi be bantu abakola ebintu ebyo naye ng'abantu abo tebeeteeseteese be bantu abakola ebintu ebyo naye ng'abantu abo tibateeseteese kigenda kuddako omanyi abantu balina endowooza gye balowooza balowooza Uganda egenda kukoma ku bo nga yalabanga bw'avaawo Uganda ebeekoze eki Uganda ejja kubaawo yaliwo bajagirekawo naffe tujagirekawo gwaleeteberezaako nti emyaka 10 mu maaso tuleba tufudde tuweddewo okimanyi abantu bali mu Uganda banatujja katwali n'omu bajja bati baliwo nga tekuli n'omu singa tebali wabula nga tewali n'omu nga kuliko omujiji mulala mu myaka 10 wajja kwa tewali n'ogu n'alibeerawo eriba mirako ate abaazaalibwa leero kyokka n'okweza emyaka 10 mu maaso mu kuwangaala kiba kizibu kati kizibu obuwangazi gye bulijjoko babugenda kwesala kakati mu myaka 10 wajja kwa tewali n'omu naye gwe weebuuze ensi gye njagala okuleka mayinze nakugamba baakebera omusajja nga mulwadde wa siriimu n'atunda ebintu byonna n'abimalawo mukama n'amuwa obuwangazi nakati akyaliwo byonna ebintu yabitunda yalooza ku bwavu ayagala olekera abaana be nkufuna nakati buhali bantu tetulina example zetulabirako kati obusiru kibawo ekita omuntu agenda n'abeerawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.